nkwegayiridde nsonyiwa. Yes, as a fellow artist. Actually, kanfukamira nofukamira. Let me pick this microphone, go ahead there. Sebo, Bruno K. Okay, n'abantu bonna bakolagana bonna, ne father ne baani bonna ne oba muganda wange. Bambi, nsaba kunsonyiwa. Nze Oscar, ne bafaani bange bonna, nsaba munsonyiwe. Ku byonna ebibaddewo, please, I'm very sorry. Any mistakes, any deeds ezitali human, zonna eziri human, please, I'm very sorry. Nsaba kunsonyiwa. Sebo nsaba kunsonyiwa. Bambi nsonyiwa. Nsonyiwa Bruno. Nsonyiwa. Nange nanyolwa nnyo eky'omugenzi naye nsonyiwa Bambi. I wish I was there naye ebizibu byaliwo. Bambi nsonyiwa. Tukwasaganya obulamu buddewo butambule nga bulina okutambula eno Uganda ogimanyi. Bambi nsonyiwa. Tondekerera. Watandika ekintu. Bambi, please. I'm on your side, Bruno. I'm on your good side. Nsonyiwa. I am very sorry, Bruno. Very sorry. Bambi, nsonyiwa. It is the final channel B in the know nga bulijjo tubatuusaako amawulire ag'enjawulo okuva mu ggwanga lyonna. Era olunaku olwaleero tukomyewo ku story ya Oscar Tenaggwa. Olunaku olwaleero nfunye akasimu Oscar ng'alina obubaka bw'ayagala okuyisaawo ate ku mulundi guli era yali ayisaawo obubaka ebitaali birungi nnyo wakati we ne Bruno K. Olwaleero antaddemu akasimu n'angamba muganda wange sooka okomewo. Eky'omukisa omulungi nga final channel tugoberera ekintu paka ku nkomerero. Era Oscar Wangi taata. Gyebaleko. Nawe gyebako Sebo. Naye nga weebise nnyo Oscar. Abantu bayinza olowooza ndese na muferezo okoggyeko enkofiira ne masiki abantu bakulabe. Kasitanze ni mu masiki. Kale tewali buzibu ekyo. Enkofiira ngirekako nagijja. N'enkofiira gigyeko. Abantu njagala bategeere nti ddala Oscar. Aha, ndowooza abo bamutegedde. Alabika bulungi nti Oscar. Kiriya. Oscar. Wangi Sebo. Leero nkusanze Makindya. Obulamu bugamba buti. Otambula mpola we butyo. Though stressing amuko naye tuli bulungi. Omulundi guli twasinkananga embeera si nnungi. Wali obumbujja ng'obusungu bungi. Nakakana wakakana. Naye olabye obusungu ku social media. Ndabye nga abasinga. Okay. Anyway, nkusanze ne bakyaliwo. Muze, kye kiriwo? Yebale ku Sebo. Kale. Amanya gaffe. Ampita Traffic Miles. Traffic Miles. Yeah. Traffic Miles. Oli traffic officer, Traffic Miles kuki? Ndi muyimbi. Oli muyimbi? Erinnya lyo yegwe Traffic Miles eri obuyimbi. Yeah. Music gyali ku kitimba oba? Music gyali ku kitimba. Okay. Ne ku page nkozesa Traffic Miles. Tulinayo ka collabo. Ne Oscar. Yeah. Okay. Ku side eno ninayo mukulu ono. Boss. Yes sir. Kye kiriwa? Tewali kibi tukwasaganya mpola. Amanya gaffe. Tegeera ono promoter Baire. Promoter Baire. Naye wankubiddeko akasimu wamu. Nze yakakubidde. Ngandabira ddala. N'oŋŋamba nti ndire Oscar ate gwe wateekayo amawulire agaleeta esasage jangu okole ne gano. Jangu gatereeze gayagona. Nzize gate. Lwakuba mwankwata bubi. Oscar asobola babulira ekituufu. Ekituufu Oscar bulira abantu. Saatuuka ku hoteri nga waliwo n'amawulire bangi. Abansitoomi nga bajja bangi nga buli mwayeta ndowooza ye. Ne bantekamu sudi. Bakusudiya. Era babasudiya busudiya kwayinza okujja. Twawulire walwanye. Twawulire beneliriri. Bene Bruno K. Bannange si byangu. Abantu bagambe nti final channel teyali kwezeza ate. Era gwe wajja ali mukakkamu nkujjukira. Kyovala wabadde that extra mile nogamba omusajja ono kangene mu meeting kyekyabaawo kituufu. Abantu baŋŋamba luli nakola ensobi okuteekako omuntu omutamiivu ku channel. Kansuubire leero sitaddeeko mutamiivu. Nedda era ne lulisa isitamidde lwakuba luli busungu. Baali busungu bataddemu sudi. Ate nze oteekamu sudi. Ate nga ng'oludde ebbwandirina. Ayo noyagala ekyankuule. Nange mba nnyomba. Oba oyomba. Tegwali mwenge ali penikira. Okay. Kati olunaku olwaleero Oscar. Esebo. Katusooke tuddeko emabega. Ye taata. Ebintu bino byonna okutandika okukyankala obulamu bwali butambula bulungi ng'obeera ku zippate olya mbuzi olya biki ogulawo bintu. Ebyo bituufu. Byatandika bitya okukyankalana?
ekyo omusango guddako oba ku sharing. Yes, ku sharing gye nali nsula. Nkubanga ebbanga lyange ey'okusula ku sharing lyali liweddeyo. Ate muganda wange n'akoma okuva mu America, sijja mwogera nalinnya kubanga ekyo I cannot do that. Kati ate father naye ng'agenda travelinga, omanyi oba osula mu nnyumba eyo eza sharing ezo, naye nsula n'abafather. Kati weeks ebbiri ziba weeks meka. Kati okyalema bakuwa weeks 2 ku sharing. Yes ebo. Bagamba nti jangu obeereko wano naffe weeks 2 nga weetereeza. That community come back your brain kuba nayisigudde eddalu. That community olina okubeera n'omuntu akwagala, omuntu akuba kyoyagala, communication skills ziddewo, obeere nga toli mweno gundi mbadde njokya bidomola. Yes, kati kye bali bakozi kyali kirungi nnyo era nansula waawo. Lwaki bakuwa weeks 2 zokka? Zezali musawo kye yabagamba at least 2 weeks nga tanagenda ku nyumba ye yekka ng'asula nga tanafo. Okay. Yes, to be independent. Asoka abeere mu bano abafather. Ne Bruno K akyagala kubanga ye yantwalayo, which is very good. And actually that was a tick. And that's a tick for Bruno K. That was very good, Bruno. Ekyo nakyagala nnyo. Bruno oli wakabi ku ekyo kubanga yantwalayo. Kati pressure weeks 2 ziwedde. Obadde ngamba ku pressure yali etya eyo ya weeks 2 nga ziweddeko. Nga bafather bagenda travelinga. Okay, bafather wa travelinga. Kitegeeza batambula nnyo. They cannot leave me there in the very big house alone. Okay. Ate ekigo bateekawo omuntu ali privately or temporarily nga waali awo. Si nga wemba ngenze Nairobi waliwo wano akuyimirira awo ate esi yandeetawo ate awo tuba tukwatagana. Kati nga father omulala yagenda okujja. Kati ekikola makulu ekyo. Kati nga olina ovaawo. Era lazima. Ane nebbiri zaggwayo. Ne weeks 2 zaali zaggweddeko. Nga tuli mu nnaku ndala. Nga kitegeeza kati olina okunoonya ennyumba w'obeera kuba before kutwala era wali tolina w'obeera. Zijjukira nga bakutaasa. Kituufu bantwalayo butwaza era. Kitegeeza kati walina okufuna w'obeera. Yes, kituufu. Ekyo kye kyakukaka okusaba accountability. Nga ndaba tewali ennyumba. Kati ng'oyagala kasente ke mufunye abantu ke babayambye. Bapangise muwakira ennyumba. Nange mbeere safe ng'omuntu yenna omulala. Ekyo ne kiba kitya. Sente era nga teziriwo kubanga manager yagamba giye $20,000 neŋŋamba $20,000 bwagayize bawaddeyo. Kayise nga twashutingako video. Anti yagamba sente maybe it was somehow poor planning. Sente wezibeera nga bagamba basasula video gye wagaana okukola naye tekigasa kukola video ng'omuntu talina waasula. Nga tanaasula, yes. I just want to call all those 3 tasks in one day. Noonya ennyumba, kola video, kola meeting in one day. Nze siri machine. Nze nabagamba I will do one thing at a time. Kati olunaku olwaleero ompise etaata. Oyagala kutereeza byaliwo. Amazima gazuuke. Ogambye wali onoonya nnyumba. Esebo. Nga ki ekikugaana ogenda ewammwe? Bakadde bo tebaliiyo. Mama wange yafa ne taata yafa. Sorry. Nze ndi mulekwa. Era baganda bange we are displaced. Buli omu ali uwe. Tebalinaako we baali nti nno baalekawo ennyumba. Kyova nange n'ensi ntobye nayo. That's it. Bakadde bo bonna baafa. Kyova owulira Oscar yokya bidomola kuba Sara kubba wakirika nkye ebidomola natundako ne ku sabbuuni. Natundako n'ebintu omuganga oba omujjukira nga ngenda ntambula mbakyayi ne bagamba sabbuuni wunawonya bina makulembala babigona okusiibwa obeera olusoluganye sabbuuni olususu wabato n'abakulu omunaaba n'omwesiiga nga natunimitembe ya sabbuuni. Oscar naye nga target kyaliwo music wange. Wenjogera naawe etaata. You sound a very educated person. I am. Wakoma mu kirasi ki? I'm a graduate. Yes. What so much? ICT. Ezo kosi nga ziba za bwongo bungi. Kyobula bandowooza otandika okukwata peni. Naye kati kijja kitya nti bakadde bwe baafa omaze okutikirwa? Mama wange yafa nga ndi mu senior 4. Tata wange yafa ndi mu P2, that was nali ku Christ the King, that was nursery. Christ the King nursery school. Nengenda Mengo primary school, that was P2. Yes, brother wange ali ku Shimon demonstration school. When I actually nagenda twagenda this comprehensive college Kidetika.
ne Bruno K yangamba yasomerayokko. Yes, nengenda ku Katikkiro. Kati omala ICT yo, you didn't pursue to work in ICT. You went for talent oba n'emirimu gyabo. Emirimu gibula lwa nsonga egi olaba fayiro y'abantu abanoonya omulimu nga baagalamu omwo ate ng'oluusi bamufunye dda. So that was bagenda okulanga. By the way, most cases corporate companies zigenda olanga nti tulanga nga bafunye dda. It is just a formality. Bekwasa si kyo. Wabeerayo already omuntu eyafunye dda omulimu ne musimba layini. Uganda waawo we tuli bakituukiriza nti balaga abantu twagulanze ono ye yawangula ne bagire ne twafunyeyo ono. Ate batugamba nnyo tusome ebya science naye nalaba nga banoonya ku airport abagenda okukola mu by'ennyonyi abantu ngoloza agenda laba mupiira gwa bwereere naye Uganda gye tulimu. So you resorted to talent. Exactly that. Nogamba talent yo si ya buli omu. Si ya buli omu. Let me do this. Kyova n'ebidomolo eba talent. Nze mbadde nkozemu n'erinnya nga netuma erinnya Munamitiyana era nga Munamitiyana wajja muwe ebidomolo ebyo oluusi mbisanga nawo mwebafu yajja akole ku tanka yange yajja kyuse katapu kana akaze wali wanazibewo ekyo mbadde nkikoze. That's a very good job minwe gwa mutwe. Yes, that's a very good. Era abavubuka abali eyo wekiba kiganyi kyonna kirina resort to something you can do nga kyonna ekintu ekyo tekitwaga gwogenderera onoonya omulimu gwe tandikirawo gwe mulimu. Use your brain, that's it. Oscar abantu abadde bakuvunaana ku social media kuno. Yes sebo. Nga bagamba yes you have the talent oyimba. Yes sebo. Uwandiika bulungi owuliza oluyimba essuubi biki. Yes sebo. Naye ne bagamba talent eyo yonna ennungi. Yes sebo. Weebeeramu omwenge ate kiba tekikola. Yes sebo. Kino kibuuzaako ne father omunemugamba don't you drink quiet drink kuliko akagambo kikaga drink responsibly. Lazima omuntu anywedde nagwa mu mwala oyo aba drunkard. Yes, kuba nemba nfunye film ebamu alcohol content. Nemba nkoze kino preserving food ebamu alcohol content. Naye nze sometimes ebiseera ebisinga kingambi kakyogera ku mpewo. These things to be kola when you're depressed. Number one. Nga wano pressure gye waliko okushare ng'olina pressure n'ogamba kino yes ononye ennyumba n'ogamba kanywemu one for the road nga kayimba. One for the road aka Bruno K. Yayimba give me one for the road another later. Waki yakayimba because you know it's supposed to be like that. Naye kankwe ekigambo kimu kwefuga kyekyo nze neefuga nno kati kubanga nebukyanga meeting promoter by ne meeting Jim Money. Okitegera ekyo tata wange nze nguse n'ataata lazima they limit me era ndi focus on music kyekyo. Drink little oba oyagala kunywa nnyo nnyo wakiri bakayita kaki simanyi wachi katono bia ginyweka katono ennyo obongo bubeere tipsy. Omuzungu wakiyita being tipsy not drunk. Boosting yes kyekyo. Kati abantu abali ku social media baali banyiivu nnyo ku kikolwa kyewakola. Era ekya Bruno K. Nedda final channel yaliko ku mawulire ago. Ekya Bruno K. Bruno tuli mu office ya father. Nasooka ne mbagamba mujje mukole meeting yamwe nga siriimu mmale mukole ki mumpite. Era bamala ne bakola ki bampita. Nze bankuba empi. Ebyo byonna twabimanya. Abantu nga bagamba naye ng'olinga ataasiima. Lwaki oliwo okwonoona erinnya lya Bruno? Taata wabula nzijjamu ekibuuzo ate kankyansalinge abantu nze nkubuulira abantu bagamba nti Bruno yakuyamba ate gwe ofuba okwonoona erinnya lye. Sonoona nga kulinnya Bruno byandibadde bikoma naawo. Wanze namugamba ekigambo kimu Bruno all this far we've gone nze sente sizikwata gwakola ki ate n'ekirala gwazikwata nezinafuna nga ziri cash eba printing solutions bampa. Wakiri najjako emitwalo 10 ningula crossback nengamba ginaana zigatte kuziri nga nkwesize. Ne bannange kiddamu ogwokubiri promoter sente ya Uganda saagirya tebagikuwa tewagikwatako. Eyo sente yandibadde ya music wange ate si yange era bazimuwa kuba baziwaye naye teyaziraba bazikwasoma ati si zange era za Uganda ziwadde for music and for helping me naye saazifunako. That's it. Nanti bagamba bazisasulamu video kati eriwo
nanti wagano gikola anti nga ateekako Okay. vidiyo biki by'omundi gumu kale ekyo balamu akantu nga yakava brother nga yakava eri ayagala kuteekawo that bridge behind me mbu kati tukole bino mangu nga tetuna kukola meeting ne mugamba meeting first sigenda kukola video meeting first nateekawo 2 million newozuba 2 million n'obuuza Salvador n'obuuza Tafubi n'obuuza baani era MC Kati yangambye ekigambo kimu anything happens please get back to me sinaba kuba nkyalaba embeera etambula etya bulunako ennamba y'essimu yange yagibulookinga I cannot call him era tumukubidde leero through promoters number promoter Bruno akutte simu mumukubidde nemwogera agambye ali so busy naye era ali busy oba ali stressed naye kuba jukira Bruno ate yakafiirwa byesaagala ebyo sagala bere stress naawe nanti laba essaawa enayinza okuba nga takutte ngaga akyali mu depression kuba tujja kukkiriza Bruno yakafiirwa mama w'omwana we so aba kugambye watyo kiyinza okuba ekyo nakyo kituufu ekitera kisobola okuba kituufu ng'akyali depressed kubeera naye ku ssimu nakkiza ne ngamba kituufu muzee kituufu ekyo naye tujja kuba tukwatagana ekyokublockinga kikuluma kibi musaba kwani blocking wano please Bruno unblock me I can talk to you kubanga sina intentions za kuhatinga oba kola mawulire ga kisiru because I know we're all humans who make mistakes nange ndi muntu nga era lazima nze okkiriza nti wena mistakes ze wakola nze ng'omuntu okubeera nga ndi hyped up kyakabi mistake ennene so Bruno musajja asaba ku mwani blockinga mubeereko nekyemwogera because nze ojukira oli mu interview nga nkugamba nti ab'omukwana era be balwana tosobola kuva eno n'olwana naggwanga ng'omuntu takutteeko kitegeeza bwe baba baafuna obutakkaanya Oscar ne Bruno baali bamukwano okitegeera tosobola kuva eno n'ogamba nti nwanye n'omuntu nga simumanyi ali kyogere kituufu kubanga we have a far relationship ne Bruno kuba nzijukira yagamba oba brother wange ne yava mu America kikuba badde boogera ne brother wange oyo gwe mbali nja kugenda yawasa muganda wa Bruno yes tegeeza it's a family thing so family issue unblock yourselves bogere ng'abooluganda kubanga kino ekintu basobola kyekwasaganyiza bokka banawuliriza abalala oli naye n'atano naleeta kitabu balina kwewuliza bokka Bruno ye noono ne boogera Bruno ke beesonyiwagane batambuze business mwekyemusaba kyetusabanga ffe mukwano gya Pulima mukwano gya Oscar kuba Oscar mukwano gwaffe ifo nga tanaba meetingani Bruno ke naye ffe kyetwagala bakwatagane Oscar mwamu meetingadde Oscar twameetinganga dda banga liseewo omanyi abantu bangi bamiitinze Oscar ng'amaze Bruno amaze omuteeka ku social media abamu bagamba nti mwaliwa kati gwe Oscar wamusinkanadde Oscar twali twakola studio ensambya katwebeeseeyo wansi Oscar yali atambuza sabbuuni kati nga omanyi Oscar watembeeyako ku sabbuuni awonya bina makulu embalabe bigunda okusiiba obwerosoluganye esabbuuni muganga ne mugagga jukidde akayimba ka Bobi Wine omulimu gwenkoze ku nsi teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka banange banyina laba bagira okoze buli mulimu wabula okay mwamusanga kati Oscar yajje waffe nga twali twakolawo studio ng'atambuzeewo esabbuuni kati Oscar yalina kale watwali tulinawawo gita biki nagamba munaye I can play this guitar biki we batwe naffe tumugamba ono atambuza sabbuuni kubanga nze Oscar naye simanyi nga muyimbi ngamba atona atambuza sabbuuni ategeera atya gita ne tujjayo gita wali mu studio ne sabbuuni ne tumugulako ne tumugamba waleke tumuwagire kati nga tujjayo gita nga tuwani Oscar ng'atandika oyimba ku gita nga Oscar ine vocal liri nga namwe abatiisiza abayisa abayimbi yatutiisa ku olwo akatengo ne katukola ki ne katukuba kati Oscar kuba muzeeyi wange that time yali akyaliwa awaka atanaba kudda kusenguka kagenda mu kyalo saawa zino gyali kati Oscar muzeeyi waffe nakale Oscar yali nga yeetaaga ole okuyambibwa kubanga omuntu atunda sabbuuni ate n'omuntu naye muyimbi sabbuuni azito wanno ali studdeko box
bwe buzibu ndowooza wasinga ofuna wabula bizi sabuni walayitisita ogula box ntera ogula box ezo nga ngenda okuwa abantu okuyamba Christmas package naye papa omusitula mu kabuutu n'owulira nga sabuni azitowa n'osaasira omuntu etika box kanenze namutembeya Teka mu motoka omuwulira. Kati Oscar we yajja ne tukwatagana ba muzeyi wange n'amulaga ati no kale muzeyi wange yali ayaniriza abantu nagamba ewe gayi waba asobola okuyimba musobola okyongerayo ekintu ki mu maaso ne Oscar ne tumusembeza natandika okusula naffe ewaka ne tubeeranga naye ewaka twabeerawo nga naye ng'omwaka ogwo gumu kati Oscar ebiseera ebyo n'atugamba nina gye njagala okukola ki ogendako nganze omuntu ate nga tosobola mugamba Oscar ogendawa kubanga muntu muki mukulu nga Oscar nze ansinga emyaka mukulu wange kubanga ebiseera ate nze yali atwale ewaka ewaffe that time banze era enze omukulu ewaffe ate nga Oscar naye ate mukulu kunze nga sola mubuuza nnyo bibugamba munayi nina akadiiru ke nafunyeeko nengendako kamaliriza tumugamba munayi woliba olemereddwa olugi lukyali luki luggule osobola okudda ewaka tetukulinaako buzibu ate Oscar muntu mulungi kyendabye ku Oscar zijjukira ebiseera ebyo bakwatangamu ne mu vocals abayigiriza vocals nga tutraining okuyimba vocals kyendabye ku Oscar buli wendaze naye twali tutambula eri gye wabeeranga mu majunia buli muntu ayogera ku Oscar ng'omuntu omulungi si musajja mubi wa era buli muntu aga Oscar tewansiibula Oscar kitegeeza ne mu mbeera embi Oscar musajja mulungi so wali we yatuukira okuyomba nina kyenzudde nti baali bamugamba va mu nnyumba yeetaaga ennyumba ey'okupangisa waki ne baya 10 buli mwezi kumala myezi ng'ena ennyumba zo 5 gye ziri so stress yamuyitirako yamuyitirako y'amaanyi waliwo omuvuka gwe baŋŋambe yakuyigiriza okuddamu okunywa obuveera oyo gwe baalwana naye gwe baakuba kati oyo omulaba kolo yali yava mu ddwaliro ate omuvubuka yanywa soda bagamba nekyo kolo olava mu ddwaliro anywa soda yekka actually yava ne kulinya erya ranks nature this time nga yita Mr Venomous ono gayi yakola Mandion Island yazemu nakayimba ka kamiliyoni oyo gayi ate biseera bine nature ranks nature tomanyi ranks nature muntu ava mu mbeera erinnya ndiwulira naye oluyimba lwo nayimba luli olwakuba ennyo ebiseera ebyo olwakubye ku metro oluyimba kyo be with you I wanna be with you today na 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 oluyimba njalunoonya oluyimba lwakuba nnyo n'ekirala kyendaba kale kitawanya Oscar kale obusungu obwo okujja mu kulaba okwange kyenalaba Oscar yali yeetaaga ndowooza w'okubeera ng'ennyumba ndowooza we yasaba ku kasente kuba buli omu agamba omuntu gwe bayamba asaba atya accountability naye kati wonyonyola ekiri emabega w'okusaba kasente omusajja yali yeetaaga kufuna waabeera anti kati naye sizirinawo ate yali tazirina nga liwo omulala azikwata nga sina kyakukola kati zenkole engeri nga Oscar kale gye yatunyumizaamu ngaffe emikwano gye yatugamba yali yeetaaga kale faza yali ayina gy'agenda kati ate nga ne wiiki ze bamuwa 2 kubeera wali ku kigo zaali zaggwako kati Oscar naye kusaba kasente ndowooza bwe batyo okukyankalana nze kyenyinza okubabuuza kati njagala tumalirize Oscar music osobola omukolamu you a good songwriter if you attach yourself to a studio ate nono promoter wali naye oli osobola okuwandiika ennyimba nga si zo za kuyimba mpulidde ennyimba ze batunda ne miliyoni 2 it can be a good business naye business eyo eri seasonal osobola okuwandika oluyimba n'omala omwaka ng'otunza oluyimba lumu n'obutatunda Oscar omuntu ayinza kukolera bizinesi ki kuba oyogedde ku kutembeeya ku biki omuntu waba ayagala okuyamba because ku Final Channel kuno kuliko abantu ab'ekisa kuliko abavuma kuliko ab'ekisa kuliko buli omu katusuubire obw'ekisa awulira Oscar omuntu ayinza kukolera bizinesi ki etali nzibu nnyo kwoyinza okuddamu n'otandikira nze kyesinga okwagala kati saawa zino nga Oscar waliwo ekiseera kituuka nga tusobola kwetegerera ku kya bizinesi n'ogamba kati nga ggwe promoter ono waali n'oli waali gabannange tuyiye akantu ka Oscar kasobola okukola nga asobola okutuula mu kifo kimu eyo bolo ngiteeka mu maaso gammwe musukamu ye akantu lazima sente zo ziba zize kiba kirungi nnyo okusinziira nga we mumanyi Oscar
singa kibadde kisoboka ne bamukolerayo kale nga studio kubanga omuntu asobola okujja mu studio ya bbeeyi nnyo njala akantu akatandika osotuula abantu bali boolaba abali ku The Final Channel nabo bantu ba bulijjo nga ffe naye amaanyi gaabwe gali mu kwepangapanga omuntu aba yeetaaga bizinesi togenda mugamba studio ejja kwetaaga miliyoni 10 biki kiva nangugambye ebboolo toginsola mu feesi tugirekera abantu abali concerned sawa zino Bruno K yali amukwasaganyiza nina idea zinawulira nze zinagoberera nampulira aba Disney bali bamuwadde waliwo abakuwa printer ebyo ebiri amazima amatuufu ojja ku muntu ng'amanye business kuba almost naffe bye tulimu byenkola saawa zino koyo printer weeri nina library biki ebintu akantu akatono obe katyo kaba kakola katono printer yo weeri printer weeri that is another move ogumu ekitundu mu Uganda saawa zino kintu kinene zisobola mubeezaawo kubanze nange sina kinene olina library nina mobile money bituwe bityo kiyinza kwetaaga capital wa miliyoni nga mmeka 2-3 ziyinza okubanga nga 4-5 kale nnya ttaano ya okay naafuna bizinesi ye naafuna ogumu ekitundu olunaku kubanga nze kyenyinza obakakasa teriyo muntu gwe baali bayambye kuva ku mwaka n'afata omulala okuyamba kwa piriyodi naye kyetaaga bwali songwriter aba afunye library ng'eyo atuulawo nga watonda firimu ze nga bwawandiika oluyimba lwe firimu banninga music w'abakyali oli azayagala printary oli ayagala kuprintinga bintu bye printer we ate no nga ofuna ne time okubeera wekka n'owandiika oluyimba ate wuyo alinamu ne knowledge byasoma kale tugenda kufuba okulaba nga tunoonya ku kasente tulabe bwe tunaaba tukafunye omuntu yenna ali eyo ng'ayagala okuyamba Oscar mu butuufu kijja kuba kikola singa atandika ka bizinesi akatono kuba kyannaku omusajja bulijjo mbuuza naye omuntu ono gwe bagamba yasuze wagundi tegedde leero nti musajja sinamulekwa abanfuuzi taata taliiwo mama taliiwo kitegeeza izo kalinga kana kamusota kalina okwetambulira kokka so abantu abali ku social media olumu mutunula ne muvuma abantu naye you need to listen mulina okuwulirizaako olumu nze kwano banvuma gwe biki gwe wabireese gwe omusajja kenyini abagambye ngendo tuuka ku hoteri nga bannamawulire batandise omukuba emizindaalo bamukube eno kati essaawa eno Oscar manye ennaku ekkutte naye munaye tebigenda kuba bya nnaku oli musajja obadde oyimiridde ebbanga nkakasa ojja sobola okuyimirira ate naffe tujja sobola okubeera nga tukuyamba mu ngeri emu eba endala okuyimirira njagala tumalirize tulunokke nga tetunamaliriza balina kyenjagala okwogerako kubanga Oscar yabadde yakutegeezezzaako mwayagala kwetondera ani Brunoke ebyaliwo byonna ayagala kubikola ki kubyetondera Oscar wangi taata njagala katumalirize waŋŋambye mwampise wano timulina obubaka bwe mwagala okuwa Bruno bubaka ki obubaka bwe nnina nze bwakwetonda ku byonna ebibaddewo kubanga bibaddewo kyekyo nga kyembadde nsaba Brunoke nsonyiwa kusaba onsonyiwe kyonna ekyaliwo oba ekibaddewo kyonna oba mu bubi oba mu bulungi nkwegayiridde nsonyiwa. Yes, as a fellow artist actually kanfukamira nofukamira. Let me pick this microphone, go ahead there. Sebo Brunoke okay n'abantu bonna bakolagana bonna father ne baani bonna ne oba muganda wange bambi nsaba kunsonyiwa nze Oscar ne bafaani bange bonna nsaba munsonyiwe ku byonna ebibaddewo. Please, I'm very sorry. Any mistakes, any deeds ezitali human, zonna eziri human, please, I'm very sorry. Nsaba kunsonyiwa. Sebo nsaba kunsonyiwa. Bambi nsonyiwa Bruno. Nsonyiwa.
nange nanyolwa nnyo eky'omugenzi naye nsonyiwa Bambi. I wish I was there naye ebizibu byaliwo Bambi nsonyiwa. Tukwasaganya obulamu buddewo butambule nga bulina okutambula eno Uganda ogimanyi. Bambi nsonyiwa. Tondekerera. Watandika ekintu Bambi, please. I'm on your side, Bruno. I'm on your good side. Nsonyiwa. I am very sorry, Bruno. Very sorry. Bambi, nsonyiwa. Kale. Sibi yangu le mukama. Kale, katusabe tinga omusajja bwasabye era nammwe nga musabye. Bruno of course okunyiigagana kubaawo, ensobi zibaawo. Omusajja byanyonyodde pressure yali nnene. Pressure yali nnene. Nabamuteekamu ebigambo abatamwagaliza bangi. Bagamba kolaye bati naye bagadde kuba mbamwe mumutaddemu ebigambo by'okwetonda then ebigambo byammwe birungi kitegeeza asobola okubeera. Bangambye promoter yangambye nangamba mano mancho olina okukola wetondera omusajja agenda musonyi kwanga bine. Bruno yali mpaji nene nnyo ku Oscar. Kuba tewali yasobola kikola. Oscar bile ebiseera bano Oscar ibadde n'abayimbi abanene bangi nga tewali muntu asobola kuyamba Oscar nga Bruno kyakoze. Byonna ebintu bibaawo, ebintu bibaawo. Fena twali twamuyambako. Naye nga temwatuuka kututumulira. Twasobola kumuteeka ku tutumu Bruno yabadde amutaddeko. Ate era ne kati tusobola. Tusobola. Mumwetaaga mu tusobola omuyamba mu music. Singa music anaamujjayo. Tuyagamba ya. Naye nga tumanyi nti Bruno mpaji nnene. Osobola okuyamba Oscar n'aba akoze akayimba. Yamulaze mu bantu buli kimu. Kale, it is the final channel. Tetujja sukka wano olunaku olwaleero. Tujja kunoonyaako Bruno. Tumutuuseeko amawulire gano. Naye era nammwe era abali ku social media. Omusajja owulira emboozi ye, it is really touching. Ate okusinziira naye mu mbeera mwe yali ava. Byonna ebyaliwo. Katusabe. Sijja gamba tubyerabire. Naye katusabe tusonyiwagane. Kuba nammwe abantu mwamulaga omukwano. Naye era nga nawe womanyi nti oli eyo toli perfect nze sijja kugamba nti waliyo olaba guno omulimu gwe tukola waliwo naffe amawulire g'okola mu butuufu n'olaba nga ate galeese pain naye ng'ate wagakoze omulimu gwe wasoma gwa kukola mawulire nga ekinene nnyo ky'oyinza okukola kukomawo kugamba that I'm sorry okitegeera naye katusabe omusajja ono naffe tujja kuyanga the final channel tusobola okulaba nga tumukwatirako. Nange kinyinza okugamba Bruno muganda wange industry ya Uganda tugikwasaganye tugitwale maaso tuve mu bire ebyaliwo edda nti abantu bayombanga abantu ne banyiiga beera ng'omuzadde omuntu asobya ate ogwo omutima agulina kuba zaayamba musajja mulokole by the way nze naliko ku channel ye nendaba nga ali mu kusinza mu kyaki nangamba nzizeeyo neero sinza mu kyaki era mumanyi agenda kuwuliriza ate era ajja kuyamba neera Oscar. Kale, it is the final channel. Mzee, tetuve wa. Ngerezeka katini. Kyetwali tusaba mzee waffe Bruno ke. Musajja ono tali mu mikono mikyamu, just ali mu mikwano gye emikadde egyasooka okubeerako naye gyali. Ndi musanyufu leero si mutamiivu gino emikwano mirungiko okusinga giri. Mwedo muni tetunywa mwenge. Kale, it is the final channel being no way out.